Yes mbaniriza kade kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba busubscribing ate munyigende kale bagita Faadi TV yuki abali Saudi Arabia batubideko nembagamba nti muli wamanyi nnyo kubanga mugifollowinga ajali mwizwera agambibwa kuba kabasanya omwana wa mukyala we Hajjat Zurah na Kisui atuuse ku kooti Agenze okusomera emisango egimuvunaanibwa. Munange bwetegeza information etambula akadde kano ali kooti egambye nti addeyo mu kkomera, wabula abasinga bagamba nti ne Hajjat yandibadde akola yandibadde atwalibwa mu kkomera bamuleke kuyinaayina kubanga ayinza okwagala okutoloka, ayinza okwagala okudduka n'okufuluma eggwanga. Basaba kooti nti emuteekeko amaaso amoogi, emuteekeko amaaso amoogi ennyo nga bw'okiwulira, kubanga abasinga bagamba nti focus kooti esinze giseeka nnyo ku ajali naye ate bajja kwerabira Hajjat Zurah nti akakane nga adduse ku kooti nti ajja kakana nga abombye. Ejjukira kooti okuddamu otula musango guno nnaku z'omwezi ndowooza zijja kubeera 4 omwezi gwa Novemba. Ndowooza wiiki ejja lunaaba lwakumeka kubanga kulwokutaano lugenda kubeera 1 ku Lwomukaaga 2 ku Sande 3 Mande ejja. Wiiki ya Mande ejja ennaku z'omwezi 4 bagenda kubanga baddamu okutula mu musango guno. Bannamateeka ba ajali mwizerwa baagala kooti esobole okubanga ewa omuntu waabwe bbeeyiru ennaku z'omwezi 4 Novemba oba n'abakomyewo mu kooti egamba nti jakitunda mbwe nalaba eraba nti asaanidde okubanga afuna bbeeyiru bajja kugimukkiriza okugiba nga agifuna era bajja kugimuwa, wabula banalaba nga kugamba ng'atasaaniddwa kubanga agifuna era tebajja kugimuwa. Kooti egambye bannamateeka be kuliko Honorable Nsereko Muhammad y'omu ku bannamateeka ba ajali. Kooti ebagambye nti temweyibaala nti agenda kubanga afuna bbeeyiru kubanga tujja kusooka tulabe bw'anaaba asaanidde okubanga agifuna ajja kugifuna. Kooti ejja kusinziira ku information gyenaaba efunye ebbanga lino lyagenda okubanga aziddwayo, kubanga kooti eraga nti egenda kubanga etandika okubanga efuna information endala okutandika n'olunaku olw'enkya okugatagata information gye yaakafuna kw'ossa n'obujulizi bwe yaakafuna bwebikwatagana n'omusango guno okutandika n'olunaku olw'enkya mpaka ku lunaku olw'Emmande wanaakomezebwawo mu kooti. Munange byebyo ajali akyaliyo mu kkomera era ng'aziddwa, wabula basaba kooti nti ne Hajjat Zurah muteekako focus, muteekeko amaaso amoogi. Ayinza okwagala okubomba kubanga ayinza okutya ng'alaba bigenda kukola ki, bigenda mutuulamu n'akola ki, n'agala okudduka okufuluma eggwanga. Mwongera okubanga mugifollowing nga temujja kubanga mejjusa bagita Faadi TV yuki. Mbeebaza ne mbagamba nti muli baakabi nnyo okubanga mugifollowing. Ensonga zimufuukidde ensonga ne Hajjat Zurah n'ebimufuukidde ebizibu olw'ensonga nti abasinga baba nga bagamba nti mufere. Kivula kooti yakola ki, yagamba tegenda kubanga esalira mangu amangu ago omusango. Kooti eraga nti wanaakomezebwa mu kooti ng'ennaku z'omwezi 4 Novemba Mande ejja kwefunira omu ku bujulizi obuyinza okugiyambako okubanga balaga nti omusango gumusinza oba nedda, kubanga kooti yasuubiza bannamateeka ba ne bagamba nti wanaakomezebwawo ng'ennaku z'omwezi 4 Novemba mu kooti bajja kwamaze okubanga bafuna omu ku bujulizi oba emu ku information eyinza obayambako okubanga balaga omusango nti gumusinza oba nedda. Kubanga kooti ennaku zino zegenda okumala nga ali mu kkomera okuva olunaku olw'enkya mpaka olunaku olw'Emmande. Ejja kufuba okulaba nga efuna information erumiriza emulaga nti talina musango naye emulaga nti alina omusango. Bonna abaagala abajulizi abamu ku abo kooti egenda kwenoonyeza information emala erabe ku bikwatagana n'ensonga zino era nga balaga nti ennaku z'omwezi 4 kooti egenda salawo ekyenkomeredde either okumusalira omusango nti gumusinze oba okumuwa bbeeyiru awoze ng'ava bweru. Kooti kyeyagala okubanga esalawo ennaku z'omwezi 4 Novemba. Muwali nnyo okubanga mugifollowinga. Hajjat bagenda kumuteekako abakuumi, kooti egenda muteekako abakuumi kubanga bamubeerako 24/7 si kubanga adduka ate nga kooti emwetaagira ddala Hajjat Zurah. Musigale nga mugifollowinga bagita Faadi TV yugi. Mbaye bulungi, mweraba.